Bigo bayita Winnie Nwagi ng'embeera wesobodde okuba ate ng'etambula mu weekend eno twabadde tusuubira omukyala gwe bayita Winnie Nwagi okuyimbirako ku kifo kye bayita Caesar Ronge kiri mu Kizungu mu kibuga Masaka. N'embeera nga bwe yatambudde omukyala ono Winnie Nwagi teyasobodde kuba ate ng'alabikako. Twamulinze paka saawa 9 paka saawa 10 paka 11 ez'okumakya. N'ategeeza nti emmotoka ate buleeki zaakutuse. Ne weebuuza ensonga zinaatambula zitya. Byonna nga byasobodde okuba ate nga bitambula. Omukolo guno ekivulu kino nga bwe kyabadde mu bbaala we yasiza era embeera nga byasobodde okuba ate ng'etambula. Entegeka yonna promotion n'okulanga kwabadde kutambudde kulungi nnyo era abawagizi babadde bazze mbungi nnyo nga VIP ejjudde ne ordinary nayo ng'ejjudde bulungi nnyo. Ekivulu kyaguddwawo nga ba MC b'olunaku olwabadde basakala boys ye mukulu Kataza Jona n'omukulu Muzeyi Kamadi mu nsonga ezo nga bazitambuza bulungi nnyo. Bakomediya ab'enjawulo okuvaako mu kibuga Masaka bazze ne bayimba n'abayimbi ab'enjawulo bazze ne bakikuba mu bandi bagita IMLS bandi yabadde ekuba ne bakikuba paka eri ssaawa nga 8 wetulindiwe omuyimbi Winnie Nwagi ajjakooke kubanga abaana ba Masaka badde bamaze okikuba nga tulinda omuyimbi gwe twasasulidde asobole okuba ate nga akuba ensonga zonna nga bwe zaatambudde. Winnie Nwagi kwe kuweereza bu vidiyo ate ng'agamba ali mu kkubo emmotoka ekubye buleeki byonna omusajja ne bimusobera owasiza naye ng'ensonga zonna zabadde ku muyimbi gwe bayita Winnie Nwagi. Ensonga siza nti oba kifo kya siza omuyimbi nga bumanyi nti abayimbi bafuna ebivulu bingi ate n'alema okutuuka mu budde. Ensonga zino oyinza okugamba omuyimbi wa Swangs Avenue okuba ate ng'akoze ekyo wadde kale ekibuga Masaka tebasobodde kulwana oba kuba bucupa biki naye nga kale abalwanyemu babaddemu tebibulamu bibeeramu mu shortcomings nga bwe zaatambudde. Kati ono omu ku ba MCs abadde ku mukolo guno namubuuzizaamu kubanga ffe twaviiriddewo nga tulaba tetusobole kulinda Winnie Nwagi ono anajja ku 10 ababaddewo mu nteekateeka eno. Kalutubulireko omukulu ono owa Sakala Boys Muzeyi Kamadi atubulire ensonga eno yabadde etya Winnie Nwagi lwaki yaganye ye byatandise bitya. Ekivulu yabadde kitambudde okulangako kwali kulungi abantu bazze obungi twabaddewo n'abayimbi bano abafa Masaka baddewo Juice Jini Mali abafa abamuno n'abasakala kati wabaddewo ne bandi eya IMLS yabaddeko abayimbi bangi abayimbi baayo ozasofaadde abayimbi nga 8 kati netugira bwe bayimba comedians ne bali abayimbi abajini Mali ne Juice ne bakuba bandi eziwera ssaawa 7 abantu notugambo omuyimbi aliwa ne tubuuza omutegesi season miyiti aliwa n'agamba nti omuyimbi ajja wemugira mugira mutwaliriza neziwera 8 faktiku 8 Jini Mali eyabadde ayimba ne bamugamba gwe twagala Winnie Nwagi ayimba ennyimba zinavaawo ne balinda Nwagi aliwa temuddamu kujja Nwagi aliwa tubuuza Caesar n'agamba awo nno ne batabuka abantu nga batabuse okuyingira kyabadde kitwalo waddewo mitwalo 2 emmeeza mitwalo 2. Winnie Nwagi Fire Baby nga we twabasuubiza nti alina okujja naye we twakubidde ku manager wa Winnie Nwagi ulira emboozi eno bulungi bw'onaagitegeera nange nja kuba ngitegedde anti kati munnange twali kukuba nga tujja munnange nga tujja tudduka emisinde tujja breaks z'emmotoka ne zigwa ne zivaamu nga tuli ku Kaserengeto. I kid you not, yes. Mukama yatuyamba buyambi that it was late nga tiri motoka mu luguudo emmotoka ne tugireka ng'erina okuserengeta buserengesi ne tutuuka ku flat position for it to slow down. Mukama n'atuyamba ne tuslowinga down near petrol station motoka ne tugisindika paka bwe twatuuse ku petrol station awo era nga tetulina ngeri ya kutambula yonna era ne mukulusiza ne muweerezayo video bannange nga we are actually stuck on the road nga breaks tuzirese mu kkubo ngawulidde ekigwa ne tulowooza nti nova jinja manyi nebiyinja yes ne tulowooza jinja ne tutakifaako nnyo driver kwe kuŋŋamba bannange kirabika breaks zigudde n'aŋŋamba breaks zigudde. Mukama yatuyamba buyambi nti no there was no car in the road. Ensonga za Winnie Nwagi lwaki teyazze manager atunnyonnyola mu lugendo buleeki zava
ulira bulungi gwe era okukomawo ndogedde ne mwami Siza twagala kukomawo within the nearest time possible. Yes. Kubanga already tulina plans za Masaka in the near future tulina okukola ngenda kubulira mu bujjuvu naye nga olio plans tulina okukola in the near future mu Masaka nga za wini. Kati okubeera mu plani za Masaka nga abantu batunyingidde tekisoboka era tetusobola kireka bwe batyo tulina okitereeza mangu in the next 1-2 weeks era tulina okubeera mu Masaka kitereeze bulungi abantu tubakube sho bulungi. Ensonga zezo no Winnie Nwagi yaganye okuyimba teyatuuse ate buleki Palaso yasookera agamba mbu ate emmotoka yaliki kati kinategeddeko nti bwagenda okuddira Winnie Nwagi ekivulu kiyinza okubeera ekyobwerere siri sure of it nenga kugamba ku mawulire mbu bajja muyisaamu oba anaasooka kwera nenga alina okuyitamu abantu abakakase bulungi nnyo olw'ensonga nti ekifo kuuma erinnya ly'ekifo kino alina okuba ate nga manager agamba bw'ati kubanga abantu basasudde sente bannaye kyatulumye nnyo nga bw'okiwulira abantu basasudde sente zaabwe ate abantu b'e Masaka abantu baffe you know that is like kuba family ovula Winnie bamutegeera kuva dda be bawagizi be kuva dda so the first people that we actually prioritize Masaka bantu baffe nnyo. Yes kale tubalinze manager kale era tetenkanya ne mwami Siza olunaku era tugenda mweno week ejja in a week actually. Yes awulidde zensonga ezo ekivulu kigenda kubeera anytime omukulu ono yabadde emuso omukulu wa Sakala Boys Mzee Kamadi yangambye nti baatabuse bwe bati tuguma omutegesi yayogedde eziwera 8 kitundu wabadde tutaddeyo ni waliwo gwe twalitaddeyo comedian yabadde pastor kati mulimu partition eya ordinary neya VIP ordinary eri emmanga yonga bakambwe bazibu abadde basasudde omutwalo ne bakanyuga obucupa buveera twagala Nwagi kati ne ziwera ssaawa 9 awo nanga ku 9 tizanga kubira Nwagi ng'agamba nzija n'aweereza vidiyo bannaye nzija lwakwanyina wembadde nasookedde naye nzija awo ne tuzaayo bandi ne bakuba ne ziwera ssaawa 9 dakiika nga 3 ne tukubira oziwulidde paka ssaawa 9 kitundu ez'ekiro nga balinza omuyimbi talabikako wadde bamukubidde essimu yagambye atya twakubidde ku yange nabadde ne kataza etukubira driver avuga Winnie Nwagi n'agamba nti emmotoka yaabwe bureki ziweddemu nti balina petrol station we bali tebagitegeera bulungi ebayopakanikira awo nefulumanze wabwe ngamba kataza tubanje balansi waffe ffe tuve wano tubanja Siza n'atuwa balansi netuvaawo ne tugenda mu kifo ekyabadde kiddako naye abantu yabadde avaayo mutubye usize ogudde otubye kati Siza yabadde ayina abantu babaguza emmeeza ku lupapula kuba ne mwami Mulindi yabaddeyo former honorable Babirye Kabanda ezaweza essaawa zabadde ssaawa 9 dakiika 40 buli omu ndowooza n'akakasa nti omukazi takyazi batandika okufuluma mpola abasigaddemu ne babakubira ekidongo kuba yatuuse ne omanye ebeera ebo ate nga wabadde awo tolina oyinza kwogerera nga abantu bandi ne bagijjako ne bamaliriza DJ n'ayingira mu byuma n'abakuba music ono wa bulijjo baguludde ku lya Sande yaŋŋambye omukulu badde ba MC nankubira Siza n'aŋŋamba nti tukoze tutya kubanga Winnie Nwagi adde ayagala kujja leero ku Sande naye tukoze tutya ne mugamba nti asobola okujja kubanga gwe ky'omanya tekiri y'abantu ebbaala bagitutte nti yabayaaye n'aŋŋamba nti Yidi bweggwamu naye olwokutaano olwa wiiki eri eddako nga Yidi ewedde agenda kuleeta Winnie Nwagi ng'ajja mu mmotoka ye nga endabiramu ziri wansi ku bwereere oba ku bwereere bakube drive muno mu tawuni e Masaka nga bw'agamba abantu nti okuyingira bwereere tubeetondedde nnyo bakasitoma baffe okugjawo ekifaananyi ekyo agenda okukolera ssebo olwokutaano olwa wiiki eri okuyingira mu kujja kwa bwereere ku Siza okusinziira Mr. Siza bwe yaŋŋambye awulidde ensonga zezo no kiyinza okubeera ekyobwereere oba okukendeezaako mu ssente omukulu Siza ategeezezzaako nangamba tugenda mufunako wenkoledde eggulire lino nga tali online nensobola okuba ate nga ajja mufunako yategeezzaako tujja kwogera naye anytime atubuulire ye ku saidi ye nedoozi owidde management ya Winnie Nwagi bwetegeeza buleeki zagudde ng'ejja Masaka
kati awo beera onaatuuka naye ng'ensonga zeezo omuyimbi Winnie anytime agera kuba ate nga dda naye ng'ajja kusooka kwera kibugoba anaasooka kukola ki ayitemu ng'ababuuzaako mu nsonga ezo nanti bakola